kabambe jabasaba ne banava na buli muntu ina sekino mu josinzira okula akatambika n'okwetola ensi yonna. Olunaku lwa mukaaga ennaku z'omwezi 15 wano wentudde zigenda kuwera ssaawa 12 ez'akawungezaako olwaliro. Buli mulanga nkoze ka video kana akampi mbanze namulegesibula kukola saa zino olw'ebiba biguddewo nga tebiraganye. Kale nga bulijjo njagala information musula ne mugisaasanye yonna. Obaka buno ngenda buweereza eri president mbuweereze SG abakulembeze bonna ba National Platform nga mwenna njala mbukufuna ebulungi nnyo. Baganda ffe tukola mulimu gwegumba ba bloggers bonna aba online okuli Facebook, TikTok ne ku Twitter ne mu WhatsApp group n'emikutu emirala gyonna. Obaka buno nsaba mbusaasaanyize era mbutuuse eri bannayuganda bonna. Okusookera ddala nziramu omulundi ogwokubiri okwebaza bannakawempe mwenna abasobodde okulondobamu mukulu Nalukola Erias okuba nti kati omukiise omulonde wa Kawempe North. Mwe bali nnyo balire ddala mwenna abasobodde okuba nga mukola ki mumulonda. Ensonga zigenda kubeera nga 3 zengenda okumenya mu ddakiika zino mpawo kaaga entono ennyo. Ekisookera ddala n'obubaka bwe njagala mbatuuseeko buli omu abusaasaanya butuusi gye bulina okulaga. Nga bwe nabategeeza olunaku lwa jjo nti Yoseri yayise meeting ey'ekiyita mu luggya nga baagala kulaba buki bwe bajjawo ekiswalo. Muganda nga okuswala kuli mu NRM oluvannyuma lw'okudeployinga amagye, poliisi, jaati, kifeesi n'enkukunyi zonna ne zijja mu kalulu ate ne kalemwa. Meeting baagiyise basazeewo nti bagenda kuwaabira National Platform nga bawakanya obuwanguzi Nalukola bwe yafunye saako n'okuvunaana oba okuteeka okumulugunya kwabira ekibiina kye by'okulonda bukyakoze ensobi. Naye saagala babajje ku mulamwa. Ekyo bakikoze nga ogezaako okubuzaabuza abantu ng'embaga bulijjo nti bano abasajja bakyusa amawulire naye ng'ekituufu kikino kankibawe. Ekituufu kiri nti Yoseri yabadde atadde ssente empya n'enkadde mu kalulu k'e Kawempe North ng'akaagala by all means naye amaanyi g'abantu tegamusingako. Y'ensonga lwaki yakozesezza eryanyi ery'emmundu, eryanyi ery'abasirikale n'agezaako n'okukozesa ensobi. Ekitongole ekikwasaganya ebyokulonda ekya Uganda Electoral Commission basajja bato ne bakazi bato abalemeddwa okulangirira obululu nga bandangiribwa ne betebiwera nabo abantu babawadde nga bwadde bungi nnyo ne balemererwa olw'okuba nti obujulizi bwabaddewo. Teri kintu kizibu kulangirira nga kubba kalulu nga kaliko obujulizi owa DR form ekitera declaration form. Nga mwakiri nti ffe twefiiriza obululu omuntu baleka ne babutwala era twasigale tubawangudde. Kati Museveni kikyamuleetedde obuzibu era n'avunaana abantu ababadde ku kintu ekyo. Bwetwogeredde essaawa zino abasirikale ba commandant abakulembedde poliisi n'abakulembedde amagye ne jaati ne bakifeesa babaddeyo mu kukyankana n'okuba akalulu ako abasinga obungi abakwatiddwa dda nga bali mabuusu bayinza n'okukiisibwa mu bifo byabwe olw'okuba nti instruction oba ebiragiro bye babawadde okufoosinga okulonda okwo kudde ku sayidi ya NRM kwabalemeredde. Museveni yeerabira nti emmundu abannayuganda mundu zaabwe era bawuliriza buli bannayuganda yawoza buli kimu kyakuliisa maanyi era singa amaanyi gali asinga embazzi yewaata. Kati olw'ensonga eyo bakomanda nti badda ba poliisi ab'amagye bonna n'abajaati bayitiddwa dda okubutebya butya bwe bakoze ensobi obutalangiririza muntu waabwe wa NRM muwala wa Kigongo Nambi okulya akalulu. Bwe bavudde awo olwaleero basazeewo bino wammanga era byenjagala tusekenyesira. 1. Ekigambo ky'okukozesa amaanyi okukuba bannamawulire kyabaleetedde akabasa. Ekigambo ky'okukozesa amaanyi okukuba bannamawulire okubatuusaako obuvunane n'okubamenyaamenya n'abantu babulijjo kyabaleetedde akabasa era kyabasiiza ekifaananyi kibi. Mu meeting eyo netudde amakyagaali bateesezza nti bateekewo okubuzaabuza abantu babajje ku mulamwa bo basigale nga bali mu economy tuufu kwe kuleeta ekigamba nti bagenda okuwaabira obululu bwa Nalukola nti yewangudde. So njala bagamba nti ekintu ekyo ky'okugaa nti bagenda kuwaaba it is part of diversion naye ffe batugambye tubategeeze okusinziira ku sources zaffe tutegeeze president SG n'okutegeeza abakulembeze bonna ba National Platform nti tulina ebiwayi bibiri mu National Platform. Tulina ekiwayi eky'ebyobufuzi, that is a political wing ne legal wing. Bansabye ntegeeze president n'okutegeeza bakikwatako nti political wing esigale ng'ekondeminga brutality y'amagye ne poliisi ne jaati saako ne ba online social media activists bonna across the globe aba National Platform
tusigale ffe ku mulimu gw'okukondemminga brutality eyabadde mu kalulu, okuwamba, okutta, okutemula n'okukyankalya ebyokulonda n'okukondemminga amagye okubeera mu bintu by'okulonda. Ffe tusigale ku ekyo. Mbasaba Mr. President, abakulembeze mwenna aba National Platform, bamba Parliament mwenna ne bannayuganda, bansabye mbagambe nti ekyasinze n'okuswaza ennyo Museveni kuba nti yakozeseza buli kimu ekyagaanye okukola, kwe kuleeta amagye, poliisi, jaati, military, SFC ne bakuba abantu, ne babamenya, ne bawamba, era akawulo ne kagaana okukola ki? Okuwangula. Kati ekyo ekyokuba bannamawulire ekyabaswazizza nnyo, badde balina okulaba bwe bagenda okuggyawo ekintu kino, okuba nti bakibuzaabuza abantu, bateekewo ekibajja ku mulamwa, bo baveewo n'ekyokuba abantu, then babuzaabuza bati bateeke ku bikintu ky'akawulo. Kati bantegeezeza nsabe abakulembeze bonna nga ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu Kwoli nti bakusabye gw'otegeeza abantu basigale nga bakondemminga ekikolwa ekyokuba, okutulugunya n'okukyankalanya ebyokulonda, nga kino kikulembeddwamu abalina kikondemminga Political Union National Platform. Kati yo legal team ya National Platform yetegeeze butegeeza NRM nti bwe muba muli wingi ogenda mu kooti, ekiva kyonna mu kooti, costs n'obujulizi bwonna ne Electoral Commission yeetaagibwa mu kooti, mumugige bugambe NRM tubalinze mu kooti n'okumiitinga buli kimu kye mwakoze, era n'obujulizi bwonna mu bukuŋŋaanyi okuva olunaku lwe baalumba ekitebe, okuva olunaku Nalukoola lwe yalangirira nti agenda kwesimbawo, olunaku Nalukoola lwe bamuwandiisa, ebadde bijje bubeera mu kawempe, enguzi, okuba abantu okutambuza abantu abatera ku police station balina kulondera ebyabaddeyo ebyokuba buli kimu kyonna obujulizi tubukuŋŋaanye. Bannamawulire bonna abakubiddwa tukole kye tuyita records tuziteekewo, buli kimu legal team yebeera ku ekyo. So ne bansaba nti political wing ya National Platform, online bloggers ne social media influencers, please tusigale ku kintu kimu kya condemninga, then bali legal team egambe bugambi National Lawyers Movement nti ffe tubalinze mu kooti tulina buzibu kubanga akalutu akawangudde mazima de bwenkanya era balangiridde ffe. So kati ffe wa online influencers, activists, social media bloggers, ffenna ab'enkyukakyuka tusigale ku kintu kimu kya kusaasanya information ya kutulugunya, kuwamba, kutta bannayuganda ebyabadde mu kalulu ebitabalako mu nsi yonna, just a mere by-election. So bansabye mbategeeze tukole ekintu ekyo. So comrade yena gy'oli ng'oyogera ku Facebook, oyogera ku TikTok, oyogera ku Twitter, owandiika, osharinga, okomentinga, tusigale ku mulimu gw'okusharinga ebifaananyi, video ez'obubbi bw'obululu, ez'abakifeesi, ez'okuwamba, ez'okutemula, buli kimu ekyabadde mu kalulu k'ekawempe tusigale nga tukisharinga, tuve ku diversion yoga tebatuwaabidde. No, tebalina basis, bakirese bulesi ku diverting abantu. Ogwo omulimu gw'okudda mu bintu by'amateeka tugulekere legal team oba legal block ya National Platform ejja kihandolinga. So bansabye ntegeeze mwenna nti legal team ya National Platform mutegeeze ena ne basange mu kooti oba wabire mugende. Kati bino okunyigiriza n'okukuba bannamawulire buli kimu ne bannaffe basiba byonna tubirekere ffe aba online abakola emirimu egyo ne mainstream media wena betuyambeko ng'evuddeyo tukondemminga ebikolwa that is kuba bali mu panic. Ekyo nkimaliriza era nkifundikidde. Ensonga endala njala tegeeza ba comrade mwenna ne baganda ffe mwenna abali mu Europe naddala bawangale mu Iceland oluvannyuma lwa mukulu Baramu Barugahare okuleka ng'akoze obuvuyo mu Uganda nga yenyigidde mu kubba obululu n'okukola ebitakwatagana ng'empale ya Mukama Yoseti Bahabulwa.
yabinyise dda mu nsuwa n'agenda mu ggwanga lya Iceland mbwagenza kusakira abavubuka mu ministry gyalimu ya Ministry of Youth and Gender gyagenze mbwagenza mu Iceland okusaba obuyambi saako n'okusinkana bannayuganda abaliyo asobole obapolota obutasobola kuba nti bava mu gavumenti ya Mukama Yoseti bahabulwa. Kale mwe abakomrade abali mu Europe bali mu Iceland mbasaba temugeza ne mugenda mu meetings mugenda okusinkanamu Barambaruga Hare yadduse dda ali Iceland namutegedde jjo nga afuluma ddoka kati ngenda basa mwenda baganda afali mu Iceland n'aba Europe musobola okuba nga mulumba omwami oyo ebifaananyi by'embuyina video muzirina buli kimu kye yakoze eky'obuswavu mukikwate mukitwale ku home office and Minister of Foreign Affairs eza gavumenti ya Iceland bwe bate musobola bale Denmark musobola kikola kubanga tegeddeko Iceland eri under Denmark kati bakomredi mwenda bali mu Denmark nsaba muteekeyo okusaba kwa mwenye kwemulugunya kwammwe nga mukondeminga ebikolwa n'obufere n'obuyaye obwa Barambaruga Hare bwaze mu Iceland okwesiga akazigo ate nga y'omu ku bamenyi b'amateeka mu Uganda abakola obuyaye bwetakirizibwa ku nsonga y'omuntu yenga ye ow'ekika eky'ensonga ena basa mwenna bannayuganda bali mu ggwanga lya Iceland ng'eritwalibwa Denmark please muveeyo mutandika okuwandiika n'okutegeeza bakomredi bannaffe nti omukulu oyo olwedde ali mu Iceland ekimenya amate ye waddemu okutambula n'ebikolwa byakola ogenda ng'akootera gavumenti akadingidi ate nga naye mumenyi w'amateeka tubikondeminga era tubyogerako ng'ebintu bikyasinza okuleeta obuzibu ebeera bijja okuleeta obuzibu mu kalulu akajja so nno mwera mubeere aweya nti abantu bano balamu ali mu ggwanga lya Iceland yatuuse dda n'ekibi kyegenda okuba ng'atambula nakyo okubuzaabuza abantu so ebisigadde byonna mubirekere ekibiina kijja bisootinga neffe ogwaffe tugukole n'okutegeeza bannayuganda kyekiddako ekyokubiri buli kikolwa kyonna ekikolwa National Labourers Movement okwetola ensi yonna kati kibakozesa bagenda kubanga bakozesa maanyi buliisa maanyi kubanga tebakyalina sympathy oba tebakyalina muntu abaagala ne mu kibiina mwennyini ku social media platforms zennyini mbadde muli bannaabwe aba NRM abadde bakuutira akadingidi ku social media babavudde mbaga no akaluba bakubye bulungi nnyo okuswaza bannayuganda kususse okujerega n'okulengeza n'okukozesa amaanyi kisusse ate nga n'obuye balina bungi nnyo so ngenda basaba mutegeeze abantu mutegeeze nti ebintu bakola ebyokutiisatiisa okudeployinga amagye okuteekayo emmundu byonna tebikyakola ate nno mbalayirira kino kankyogere wano obudde bugenda tuuka nga tekyali wadde muntu atya mundu wadde omusirikale kubanga the moment abasirikale bajja ku street ne batandika okubeera n'abantu nga bali bonna banywa bonna balya na bonna kiba kitegeeza nti amagye akakodyo okutiisa bitiisa abantu kagenda kutuuka ekiseera nga tekakyakola ngera tekakyalina makulu so n'olw'ensonga eyo ngenda kusaba baganda baffe mwenna tembaako kyakutya mutegeeze eggwanga nti bano abasajja tubasobola kubanga emmundu zaffe ffe tuzisasulira omusolo n'abasirikale bennyini ffe tubasasulira omusolo so mwenna abapoliisi na buli muntu yenna asobodde okuba ng'ategeeza ensonga eno mutegeeze bannammwe nti kyekiseera ensi yaffe tugyeddize bano abasajja tebakufaako tebafa ku bannayuganda tebabafaako bafa ku kintu kyekimu kukulietinga tera era mulabye nti omusajja oyo akulira jati y'ebikokujju Kijambia Maria Mungu Christopher Damulira akyagenda mu maaso mu ghetto za Kampala nga akuba enkuŋŋaano okuŋŋaanya abaana ba ghetto kids oba ba ghetto youths nga babulira emboozi etakwatagana mubuuze mu poliisi yonna ye muntu yekka alina budget esobola okuba nga influence ng'ogenda mu ghetto oba due diligence ze oba area of operation ziri mu kubeera mu ghetto kunoonya baana ate bo kennyini gavumenti ebe yateeka mu ntata nga bazadde bakyasobola baliisa ddo baweerera nga tebalina mirimu so nawe omuntu omukulu weebuuze kiki ekitwala Maria Mungu Kijambia Damulira mu ghetto kubanga baagala creating force eneeteraizi nga bantu mu Kampala talina kintu kira kyagamba bantu olw'ensonga ne tumanyi nnyini mutemu ali mu kifo kyamu ali mu ofiisi nkyamu kati ngenda basaba comrade mwenna mutegeeza abantu temuva ku Damulira Christopher n'abatemu be era n'ababaddeeko abempe bonna baakubye abantu badde bantu ba Christopher Damulira abateekebwa okuba nti bakozesa mu kalulu akajja so comrade mwenna ngenda basaba tufokasinge ku 226 n'ekigenda mu maaso nale mugirekere wootane nga bali mu baasi etatuuka gyeraga kubanga obudde tebalina obudde tebuli ku bo emyaka tegiri ku bo ebyenfuna biri ku bo n'akawuti kali ku bo n'ebirala byonna zino diversion z'abasi
badira za yesu banamukadda bali mebufuzi tembafaako baleke babogere banako bajja tubulya kubanga fetufokasinze ku kifaananyi kino kyakuwamba ggwanga na kutunula bannayuganda. Ekyokulabirako gendo laba online NRM bloggers bonna bakondeminga ebikolwa by'okkuba okozesa amaanyi okubba akalulu kubanga abamu tebafunye ssente nabaga weyagala okumanya nti amazima bano abantu bagamanyi baleme basasula lwojja okumanya nti amazima bagamanyi bate babasasudde bajja kwogera amazima ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Bw'oba oyagala kumanya nti abavubuka ba NRM bloggers ensonga bagimanyi engeri gye batabawadde musaana abamu tebabayise kugendayo boogera amazima gennyini agakaawa bagamanyi nti buli kimu ekigenda mu maaso mu Uganda Museveni akola kyabutemu era si kyabuvunaanyizibwa. So mbategeezezza mubeera aweya nti bano abasajja amazima bagamba nti bakutiisatiisa tebakukola ki kyonna kubanga bano abasajja batemu. So bategeezza aba AICD mutegedde Balamu yazze eno ebyokulonda batuwaabidde ekyo tuwalenga diversion bageza kujja okire ekifaananyi ekyokuba bannamawulire ekyokuba abantu n'ekyokuwamba n'ekyokozesa obubi obuyinza naye nga yo ekyabadde mu State House jo kyadde kitokota sekisaanikire MP ensambagere ebibuuzo ebyabuuziddwa oluvannyuma Museveni okuspendinga almost billions nnyakkaluluke kawempe ne zitaakola ng'amaze n'okusomba abantu. Kati njala weewuunye ekyanyizizza ennyo Balamu kano kakulu ekyanyizizza ennyo Balamu Balugahala ku kisaawe kyambo ku kisaawe Wambogo ku muzikiti gye baakoledde laale gye baga nti yabadde nnene gye baasombe buli kika kya muntu bwe baavuddewo enkera kwadde okulonda njagala kukulayirira ku kisaawe ekyambogo we baasombye abantu bonna NRM teyawanguddewo wadde akalunaaka kyekyanyiza Balamu ne basamba bokisi z'ebyokulonda eza bululu ezimu ne bazimenyaamenya n'ebyavudde mu kulonda otijja bitegedde bulungi kubanga bwe baatadde mukama waawe Museveni weyakubidde kampeni teyafunye wadde akalulu akalema ne kinyiza Balamu n'aga omusajja atusse kyekyamuddusiza n'agenda mu Iceland kati agenda akola emirimu egy'obwa minisitule. Mu meeting gye bakunyiriza abadde teyabaddemu. So zakutegedde amaanyi ge mulina salabba malira mu kiseera musasanya akatambe kano tujja kusinkana ku lunaku lunene mbabagambye mukuba bakuumire mutegere ekintu kitenga nfundikira Mr. President tegeeza legal wing ebere active mu nsonga ezo ebisigadde bino ebya political wing ba online influencer online influencer ba bloggers nganze tusigale nga tusasanya information yo condemning brutality eya kidnap eya torture NRM gye yakoze mu kaluluke kawe bisigedde ku lwakatuna n'ensi yange muko bankuumire musule bulungi musasanya akatambi kano.